Oli ku CBS FM nange George William Tamale wano ku Parliament ya Uganda nga abakungubazi ab'enjawulo bazze mu kitundu kino okuba nti basayininga mu kitabo ekyabakungubazi wano ku Parliament oluvannyuma lw'okuviibwako omukwano gw'abangi era sipiika wa Parliament Jacob Olokoli Oulanyah ebintu bwe biti bwe bitambula wano naye nga ekyenjawulo nti ate ono nga tannaba kuziikibwa wateekeddwa okubaawo okulonda okwamangu okujjuza ekifo kino newankubadde nga obaoliawo abadde alwalidde ebbanga naye mu mateeka abadde akyaliwo naye bw'amala okuva mu bulamu bw'ensi eno immediately waba walina okuteekebwawo okulonda era nga ku ludda oluvuganya tulabyeko omubaka akiikirira Bugiri municipality oba ekibuga Bugiri nga ayitibwa pulezidenti wa Jema era nga ye pulezidenti wa Jema Asumani basaalirwa nga kanso oyo y'omu kubavuddeyo nga bagamba nti ekifo kino nange nkisobola era nga agamba nti asobola okumatiza banna NRM newankubadde nga be bangi nabo ne beegattako ne basobola okumuwa akalulu so nga ne Tebandeke owa Bbaale eri ku sayidi ye Kayunga Charles Tebandeke naye agamba nti abasiraamu n'abalokole nabo omukisa guno babadde baludde ebbanga nga tebagufuna ng'asuubira nti mu kaseera kano oba oliawo bayinza okuba nga omukisa guno bagumuwa n'akwatako mu kintu. Nze George William Tamale tuli wano ku kizimbe ekya Parliament nga tutunuulira abakungubazi batuuka buli ssaawa basayininga mu kitabo era naawe gy'oli bw'oba ng'owulira nti ekikukwatako butereevu oli wa ddembe okujja mu kifo kino n'ojja ossaako nossa omukono mu kitabo ky'abakungubazi. Si babaka ba Paalamenti bokka, tulabyewo n'abantu ab'enjawulo, mikwano gy'omugenzi oba n'abava mu bitongole eby'enjawulo naye ng'ate erudde eri ku kitebe kya NRM abantu bali mu kwewandiisa okugjayo empapula okulaba nti bajjuza ekifo kino mangu ddala nga oba oliawo omukisa guno tegunnaba kutwalibwako. Kugambye nti oli ku CBS FM nange George William Tamale wano ku Parliament oba gye bayita August House nga abantu ab'enjawulo bateeka omukono mu kitabo nga kabonero ak'okulaga okunyolwa eri olw'okuviibwako omusajja abadde ategeera amateeka, omusajja abadde akubiriza Parliament ate newankubadde nga abadde yakagimalako ekifo kino mu bujjuvu abadde yakakifuna emyezi 9 emabega nga mulundi guli abadde deputy okumala emyaka 10 baseerabidde era nga bwavuddeawo n'asenvula kugambye nti abantu ab'enjawulo abagundiivu mu ggwanga muno batuuka mu buli kadakiika nga webavunnama oba webaweeta ku nsingo ng'akabonero ekyo kyowulira mu background oba amaloboozi g'owulira bakuteereddeko obutambi bwa Jacob Oulanyah ng'akubiriza Paalamenti ng'akyali mulamu. Bwe bityo batugamba nti ebirungi by'okola ng'okyali mulamu ne bw'oliba nga ogenze bye biriba bikujulira. So byebyo nno byolaba masana ga leero nga bwe nkugambye nti abantu ab'enjawulo basayiningako oyo gw'olengera naye ye mubaka owa Lubaga naye ng'ayitamuko ayitibwa Aloysius Mukasa gw'olengedde kulengeza
kulengeza abakungu ab'enjawulo nga basayininga mu kitabo nga bwe nkugambye eky'abakungubazi. Lunaku lwakubiri naye nga ku Lwokutaano kigambiddwa nti lugenda okuziba nga omubaka oba nga sipiika amaze okulondebwa okulipulesinga oba okudda mu kifo ky'omugenzi Jacobo Olokoli Oulanyah. So wakati mu maziga ate etteeka lyo ligamba kirala nti okulonda kulina okubaawo obaoliawo n'okwesimbawo okunoonya akalulu mu ngeri ez'enjawulo nakwo kulina okubeerawo. Oyo yaliko naye mubaka ekibwa Honorable Ssebalu eri waffe eri mu Busiro East. Naye twasomerawo akalulu yakanoonya nzijukira bulungi era abakamuwa ne tukamuwa abatakamuwa ne batakamuwa. Naye kati emirimu egyo yaginnyuka ali ku mirimu emirala naye nga y'omu ku basayininga ekitabo mu kaseera kano y'omu ku basayininga ekitabo n'abantu abalala ab'enjawulo bangi abali mu kitundu kino. Nsaba nkutwaleko wabweru ate nayo nkulage kiki ekiriyo nga bendera zeewuubira wansi zeewuubira wansi ku twongere okulaba kiki ekiri wabweru. So okuzzaako wabweru kino kyekiriwo. Abantu nga bwe nkunyonnyodde nti batuuka, njagala okulaga bendera nga zeewuubira wansi, mirongooti gyazo ziri wansi, akabonero akalaga nti olunaku olwaleero waliwo ekitali kituufu era nga kwe kubiibwako sipiika Jacob Oulanyah nga bw'okirengera kigenda mu maaso. Abantu ab'enjawulo babaka gambye n'ab'emikwano ab'enjawulo bazze okubaawo nga Jacob Oulanyah was a Rotarian, a member of the Rotary Club of Kampala Central. Rotary, we are men and women who promote integrity, advance world peace, understanding, and do service in our communities through different projects in the 7 areas of focus. And we are committed to the ideals and values, namely leadership, service, integrity, diversity. Jacob Oulanyah
was a man who supported our Rotary Foundation, the foundation that supports projects that I've just talked about, because we do service in the communities. And he made a commitment to contribute $10,000 every year to the Rotary Foundation. So we have lost such a man who builds the foundation that supports the service that we do in our community. Thank you so much. And he did visit many of our projects, but he was also a man that was fully networked, supported Rotary in many ways. And when our Rotary International President was here in September last year, our Rotary President was recognized by Parliament through the support and guidance of Right Honorable Jacob. So we do appreciate everything that he did, and we shall remember him for those friendships, networks, relationships, and the contribution that he made to Rotary in Uganda and all over the world. Just speak some Luganda. Right Honorable Jacob abadde Rotary. Rotary kyekibiina ky'abakyala n'abasajja abaweereza abantu abeetaaga abali vulnerable in their communities. Gye balimu the villages nga beetaaga obwangu, baweereza amazzi, to rehabilitating maternity centers, tukola ebintu bya environment protection, tukola ebintu bya basic education and literacy, ne empoweringa abawala n'abakyala